طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تشاقنا ماسو ممسومو قنو هذه دعوتنا وعقيدتنا. طلب ممسومو وقاسين بيهيو ومواندسي لا تلقانتي اچintu aqida neddawa yaffe kintu kya muwendo nnyo kya bbeeyi gye tuli okusinga n'emitima gyaffe n'emmaali zaffe n'abaana baffe makulu n'ebintu ebirala byonna. Kiseera nti omuntu aqida gyakulembeza n'eddiini ye okutwaliza awamu, gyakulembeza ebisigadde n'ebigoberera. Agenda mu maaso rahimahullah mu nsonga eya 28 n'agamba nti الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ونبغضها لما فيها من الشر، ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين، فإن الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين، وثمة شروط تراجع من كتبنا الأخرى. نعم شيخ حبيب، تفضل. شيخ مقبل رحمه الله قام انت حكومة government، الحكومات نحبها government زفه tuzagala amakulu ategeza government z'obusiraamu biqadri ma fiha min khairin, okusinza ku bulungi bwerina, okubiza abantu okusaala, okubateekerateekera amakubo, okuteeka mirembe mu kubo, kulwanyisa ababbi, okuuma ensalosalo, abantu ne basiza Allah nga bali fi amaani mirembe, okubakuumira ebintu byabwe, kuba government tuzagala olw'obulungi bwe zirina. wanubghidha biqadri ma fiha min ash-shay'i, tutamwa ebichamu bibalagajjaira ne besula gwa nagamba tubitamwa tubitamira mu ka government zaffe, naye ekyo kubeera nga tubitamwa wala nujizu al-khuruj alayha, tebifuka nsonga etukkirizisa kuwewagula ku government, tugamba tugende tuyingire ensiko oba tugende ku makubo twekalakase, tuoche ebipiira, tulintinga amaduka g'abantu, tugoba tugende ku TikTok oba ku WhatsApp twogera abakulembeze kino kino bwe tubavuma tubakakanya, oba okozesa ebituuti nga tusome kutuba nga za kukuma abantu mu muliro n'okulaga okwemulugunya kwaffe, nedda. illa an nara kufran bawahan, kujjako ddala baba nga bakulembeza abo abasiraamu tubatandise okukola ebikola ddala ebiraga ebyoleka obukafiri bwabwe bw'olwatu, indana fihi min Allahi burhan, nga ddala biriko obujulizi okuva mu Qur'an ne sunna z'omubaka sallama kyabafanaganako nga bakola ebikola bifanaganako ng'ebyo, tebagande kubeera baki bakulembeze. Sheikh agamba bisharti an takuna qadirina wa alla ekyo okwewagula ku bukulembeze nga tumaze okulaba ddala ebikola byakola bya bukafiri obwolwatu nga biriko obujuzi okuva mu Qur'an ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam, naye ate era mu ngeri yemu nga tulaba nti tusobola wala takuna al-ma'araka baina al-muslimina min al-janibain, ate nga otatera wakati w'abasiraamu n'abaki n'abasiraamu nga baba emisayi gyabwe. Lwaki? fa inna al-hukama yusawwiruna al-kharijina alayhim bisuratin al-mukharribina al-mufsidin, kubanga lubeerera abafuzi balaba bakyebagula abayeekera babala mu kifaananyi kyaboonoonyi abalwa okutta n'okuttattana eggwanga. La shak twali kubuusabuusa mu byafa by'obusiraamu nga Sheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah bagamba tamanyiyo kibinja ky'abantu
kyali kiwagudde ku bukulembeze nekifulumya nekiyita results ennungi wabula emitawaana egivaamu mu kuwagula gisinga emigaso egikola ki egisuubirwa okubeeramu. era tulabireko ku mawanga agamu ba ikhwaniya baleese effujjo olw'okwekalakaasa n'okwagala okukola inkilabaat okukyusa gavumenti n'emitawaana egivuddemu. Libya tebali wala, Sudan teri wala, mawanga nga Suria tegali wala, n'emitawaana gyonna gye mulaba, Iraq teri wala. Abantu oluusi beemulugunya mmere, ne beemulugunya ebintu okulinya, ne beemulugunya ebyenfuna okujja, ne beemulugunya ebibala ebivuddemu sibadde biki, sibadde birungi. Agamba watamati shurutu nuraje fi kutubina al-ukhra. N'okakuza bulala bwe buli bungi dio omuntu lwakkiriza okuva ku mukulembeze oba obwagadde ojja busanga ebitabo byaffe. Naye nga kyetugamba baganda bange nti gavumenti ey'obusiraamu tujagala n'ebirungi n'emigaso gye tulaba ng'omuli okuuma eggwanga, okuuma abantu n'ebyabwe, okuuma emirembe mu nguudo, ne kuuma ensalosalo borders, okuuma ebyobusuubuzi, entambula, embeera zonna. Ate era tutamwa ensobi n'ebikyamu ebiba bikolebwa gavumenti byetwalanga bitali nsonga ng'ate bikulu mu bulamu bw'abantu. Era tetukkiriza ebyo byonna byonna tebifuuka nsonga abantu basobola kuteekawo beewaggule ku gavumenti eyo mu ngeri zonna, omuli okwekalakaasa, okukuma mu bantu omuliro, ogenda ku nguudo ne twokya efiira, okuyingira ensiko ne tuyeekera tugaa nti katukwate omuliro ekiba kibe, oba okusoma okulinya ebitu ne tubikozesa ebitutu bya Nabbi sallallahu ne tubikozesa bubi, ne tubikozesanga nebifo ky'okubeera nga bibuulira abantu kubazza ku ddiini, ne tubikozesanga tubakowoola kwewaggula ku bakulembeze, oba okukozesa amawulire oba televisions oba radio nga tukakkanya n'okuba ebituli mu bafuzi n'abakulembeze n'okuma mu bantu omuki. Ebyo byonna ensobi ze tugambye tulaba mu hukuuma tezitufuula nsonga etwewagguza oba kyetwandise khuruju. Wabula bwe tuba tulabye obukafiiri oba olwatu mu butuufu ng'omukulembeze eddaali atuuseeko, olwo nno tukkirizibwa okumuwaggulako. Naye ebyo tubanga ddala tulina obusobozi, si bintu byakwepika weepisi tugaa nti yalla bisimillah, Allah ali wamu naffe awatali nteekateeka yonna, nedda. Ate ng'okulwanagana okutekelwa kati w'abasiraamu n'abasiraamu, kubanga olubeera gavumenti era abantu abafalanganako ng'abo abaliwo okwonoona, kale ezo bakolako mu nkola nga n'abasigadde bajulira baga nti mutuufu abantu abadde boonoona baagala kwonoona mirembe. N'olwekyo baganda bange tubeere beegendereza, naddala ffe abali mu dduwali al-kaafira, mu mawanga amakafiiri agaliko akulembeza abakafiiri. Ebiseera ebisinga batulaba mu kifaananyi kirala nnyo, batulaba bateekako ebinnyanja nti batujju, bateekako ebinnyanja baboolaba bali kino bali kino, oba batusibira bwereere nga tulina kye tukoze ne batutemerera oluusi. Bantu bangi olwaliro abafiira mu makomeranga zulman mu bulyaza amaanyi. Watya senga abaawo ekikolebwa ne kikakasibwa bwaba nga batusibira bwereere, naye watya senga abeerawo kikakasibwa ti ddala babakwatidde mu mbeera efaanagana bwete. Ekimu ku byewuunyisa, ate abayeekera bannamaddala munnange babeerayo, n'abakunga abantu okugenda okwekera babeerayo nga babamanyi, naye ate mwana tebabakola ki, tebakwatibwako, naye basaalumanya wekanga bakoze ki, bakafiiriddemu era baluviiriddemu. Tubeere bazuukufu baganda bange, ddala abasiraamu ba Uganda, bwe tuba nga tusobola okusibirwa ng'oba abantu basibirwa ku bwereere ne babatemera ne bateekako omusango ne babasiba emyaka 5, 3 nga n'omusango bavunaana teguliyo ne mu nsi yonna ne mu kuti ensi yonna. Watya senga abeerawo embeera nga ddala basobola ogigattagatta ne basinzirako basiba, obanga basobola bakutte mu 5 ensonga basobola ogifuula ensonga ebagisaako emyoyo gyammwe, oba esobola okufuuka ensonga eno n'ekifaananyi ky'obusiraamu. Teekeddwa okubeera abeegendereza baganda bange, eyo eddiini y'obusiraamu ekyesomesa
sheikh nga bwakitugambye ku nsonga fe 28. طيب تجينا ماس ومهندسي رحمه الله نقام أنتي نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. نعم تفضل الشيخ حبيب. أقام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا tukiriza okubuulirirwa okulungamizibwa n'okubuulirirwa ku buli yenna baatubuuliridde oba batulungamizza. wa na'lam era tukimanyi bulungi nnyo ffe basalafiyin ba ahli sunnati wal jamaa annana talabatu ilmin ffe tuliwo okunoonya ilmu nusibu wa nukhti oluusi Allah atusobozesa tufuna ekituufu oluusi ne tusobya. wa najhal wa na'lamu oluusi tubina bingi betamanyi ate bingi era tulina Allah byatuzaako ne tumanya. Allah alina byatumanyisiza waliwo nebitakola ki kati twetukuza gamba nti nahnu balagna alqimma tulina tutuuse ku ntikko y'okumanya era ati ekyo tutamanyi ffe tukimanyi ba ahli sunnati wal jamaa basalafiyin anna fawqa kulli dhi ilmin alim waggulu wa buli mumanyi waliyo muki era omumanyi w'okuntikko asinga ani Allah subhanahu wa ta'ala. era tukimanyi bulungi nti tetusobola kumanya kusinga nabbi sallallahu alayhi wa sallam wadde basahaba. idha jaa an-nasr wa tawjih min ghayrina naqbal minhu ka'inan man kan kabirani hata ne baba mulabi waffe ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga hadisi biri mu sunan yamujjajira omuyahudi n'amugamba innakum tunaddiduna muddingalango innakum tushrikuna nammwe mukola ekikola ekyobuki taquluna mugamba masha Allahu wa shi'ta wa taquluna wal Kaaba. Muyahudi ajeri nabbi sallallahu alaihi wasallama gaga nammwe mukola shiriki bwe muga nti Allah bayagadde nani ne gundi ne Kaaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti abange mugambe qulu mugambe masha Allah bayagadde oluvanyuma ne gundi nakola atya nayagala. So temuga Allah bayagadde ne gundi wabula oluki oluvanyuma era temuddeyo okulayira ki Kaaba wa hakadha. Nolwekyo okulungamizibwa kwonna kukkirizibwako kubeere nga kuvudde mwani oba mwani kasaba nga kyayogedde maki mazima. Lwaki? Kubanga tukimanyi tuli abantu abanoonya okumanya ati wal ilmu la yaqbalu al-jumud. ilimu tekkiriza jumudu muntu ganti ekyo nanzeewo nkimanyidde awo saagala kwongerako mazima bwe gajja weewo watu tuga nti nze okuva buto bwentu bwe nakisoma paka kati nkuze kye mmanyi nedda kasa obujuzi bukujjirwa togamba okuva mu buto oyinza okuba kyali omanyi si kituufu oba ffe ekyo kye twasoma okuva ku bajjajjaffe togamba nedda bajjajja bayinza okuba baali tebamanyi nga mazima gazze n'abato bano nga bajjajja baali tebamanyi. wa hakadha tukimanyi nti oluusi bingi betamanyi ate bingi bisobola okumanya kati tetwesukkulumya tukkiriza tawjihi okuva mu buli muntu yenna yenna wabula kaida eyo abantu abamu bagikozesa bubi ate ne bagamba nahnu nakhudhu al-ilma ffe tusoma ku buli gwe tukola ki gwe tusanze n'omusanga asoma ku basalafu ne bannabida mbu ffe tujja amazima ku buli yenna abaagakoze atya abeagetise. Ekyo tukiyogera ekyokujja amazima ku buli yenna abagetise abanga zenga nasihan muwajjihun. amma okutuula tahta rajulin bid'i munabida amanyiddwa yasubbu salaf yasubbu sahaba yahtakiru al-ulama wa yastahzi bihim anyomnya akakanya amanyi era abasalafu era abatyobola tutule wansi nti gomujjako mazima oba okuza programu ye nti alina programu bwati wa anta ta'rifu yaqinan
anna hadha dallun omuntu oyo mubuze era abuza gonoga nti anze mmanyi mujjako amazima tutya muganda wange atukutirira toyinza obutawona kabenje kagenda kumukola ki kumuvaamu liannana la nujalis ahla albida tetutuula kubanna bidai wa na'khudhu alhaq wabula amazima tugakkiriza wabanga munabida zenago ama mujalasatuhu okutuula naye nedda tetukola kituula naye uliye kigambo kino kya Imam weta Abu Qilaba rahimahullah agamba la tujalisu ahla al-ahwa temutuula ne banabida lwaki fa inni akhsha an yaghmisukum fi bid'ihim ntya bwe munatwa nabo bajja babinkiza mu bid'i zaabwe mu riwaya ndali yagamba fa inni akhsha ntya bwe munatwa ne banabida ayulabbisu alaykum bajja kubalabasa kubabuzabuza kwambaza amazima nekibadde mumanyi babiwunda wundo geno kakana nga obinkidde mu kintu mu riwaya ndali Abu Qilaba agamba law anna sahiba bid'a senga munabida ajja ne bid'a yennyini gyobadde omanyi nti bid'a la fararta minhu wa mudduse walakinahu ya'tika bi ahadith as-sunnah ne munabida abawo kubuza omuntu akola akweta hadithi za sunna zennyini kati mukunyonyola n'abeeranga akola atya ng'akubuza n'olwekyo baganda baffe abasiraamu babulijjo tubeekesa okutuula ku bantu babagambye babasongeddeko nti fulano mubuze gundi mubuze totuula wansiwe kigambo kya Abu Qilaba ekisanga mu kitabo sharehe itiqadi usul ahli sunnah wal jamaa ekya Imam al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala n'olwekyo mu bufunze tujagadde okwogera ku kigambo ekyo tukkiriza okulungamya kw'omuntu yenna tulungamya oba tubulira konna kw'abantu yabo kibanga atuwira amazima era tulungamya ku kituufu n'obujulizi era tukkiriza nasiha ku muntu yenna kabeerani oba wansi atya era tukakasa tutulina bye tumanyi ne bye tutayinza kukola ki kumanya olw'okuba ffe tuli abantu abanoonya okumanya ate tetwesiba ti affe kye twamanya kyaggwa dibyo twesiba bwe tuba nga tukijja kuba tukolebera longoofu era abeesimbwa abeesigwa. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Musomo gwaffe wakukomaawo alhamdulillahi rabbil alamin.